bayigulawo bampa bye baali bantumye nayireka. So ekyo tijja kukyerabira kuba namala bwe tutuuka Entindaawo mu Katawe mba ndi kusala okujja okunoonya ku idduuka lyo okugula. Abasirikale baaveere bakuba amasasi mangi ino mu bbanga era tuba tuli awo bayitirawo ku abantu nga tulikubona aye lwokuba nali muto nze nanumirwa nti abifaako nemalidde gemera bye negemera n'atambula naera yeeka. So ekyo kyansigala mu bwongo ate kyali awo nga ndisoma Entindaawo kubiri gaali galungi nali n'emikwano gyange nga tuzaana ino kumpi awo galinga wa abantu nga balimu ebikaado. So ng'oluisi ku ssaawa yadde ekyemisana tutoloka twajja twalya ku bikaado twayira mwiba bwibe twayiba bwibe kw'essomero. So ebyo byabaka n'ebimu ku bye ntajja kwerabira mu kiseera ekyo. Honorable Obwongoyize wano kwiganga boys kyotasobola kwerabira ekyaliwo? Iganga boys kyentalyerabira era lwayi lutalo. Era ano olutalo lwa Muzeeyi Museveni ono okuyingira lundagaana awo ng'oli kwiganga boys. Era awo olwo tiri lwerabira kuba essomero lyaffe lyaganga boys liri ku main kituufu nisengenge eno y'obunakungira baali bakagitaawo aye enjira eyasooka yabitanga agati awo okujja kwiganga esesi ng'ebita mu kisaawo awo ku luuyi kuno nga kuliko ebibiina nga tusula dormitory liri kuno ng'enjira ebitamu agati awo. So mperaano olutalo luno we lutandika abajaasi nga Museveni awambye Kampala nga bali ku lumuko bo bayira muno mu east bajja Kenya side eyo. Mperaano olutalo twagayina okwo abazaire tebasoboire tunona batusibira ku isomero. Kati olunaku lulala loole y'amagye ng'eidwira abasirikale veere bali kuidanga bakuba amasasi bayawukira ku isomero. Mperaano ye baawukira ku isomero wamboneraani ekikumi tonatunda twayalumuka twajjayo okubakire abandi bajja amasomero agatwetolera aye abasirikale bano bakizuula nga twalibwa amabuto bwe baatulingirira sayizi bamala baanina loole daabwe beene nabaatukobanga mwireyo ku ssomero baanina loole baabulaki bajja kati bwe tuyira headmaster n'abasomesa andi batunoonye abandi bali bagire ku kigulu abandi bali bwe batukungaanya batusibira mu dormitory endala. Era headmaster yatukoba ati mukiire tetujasula kuba nga embeera mbi tunana tutiire ate tuli ku njira nga tulidde nti saana n'abandi bali kwira. Bwe headmaster kye yakola yatukoba buli omu ageme mu akabulangiti oba kasuuka n'ekikopo n'essowaani baatutwala kuyiganga esesi eyo munda kuba yiganga esesi yo eri ku munda. Era ntwaliyo n'omusomesa waife nga mukyala ibaawe musomesa kuyiganga esesi kale omukyala ono olwokuba baali babeeyo bamukwati bakubira ne headmaster we bakwati abaana bayide. So twajja eyo twajja mu compound y'omusomesa twabaawo isomero lyonna nga tusulaawo kuliya. Headmaster waife yali musaada mulungi yaida yatugumyagumya yali munisente yaida yatulaga ati bana mulibo naze ndedi mube bagumoto ida kufunanga ebyokulya tulye aye mube gano. So twaja aye olwokuba twali bato ife nebyentalo byatunumira nga tuwulira amasasi gakuba biki nga tuli ku firimu era nga ife tutawuka mwiganga esese omwo kuba n'abaana baamu baali nga balimu nga bona abasibiro aye bora okuba essomero lyali wala nga bakasula mu dormitory daabwe aye nga ife nifo tusula kubiya. So ekitajja kyentalyerabira tuba tumaze yenaku oba enga isatu olunaku olwokuna obwire mu Walugoga bakuba amamundu galagaba bomu daabwe ng'owulira looti bayingire mwiganga esesi muno. Era ano olw'okutya ino headmaster yayemera yatukoba ati mwena musituke ati tuligemagana yasonga mu nsiko awo ati tulana tuli kuyingira awo mu nsiko ati mungoberere sente daife tukaina do tuida kutuuka eyo tugula amenvu tulye mu nsiko. Era mu bwire obwo twasituka twayingira ensiko twatambula aye nga amasasi gali mu Walugoga awo bomu embaddere deni nediri kubwatuka bwe tuyingirayo mu nsiko abayiganga esesi ndowooza baategeera
nti tulumwike. Ate ebiseera ebyo mwali mukalimu ku abavubuka muyiga ng'esesi nga n'abalenzi bakalimu. Era ano bo baida beekolamu omulimu ne headmaster waabwe ati abaana bano balumwike tujje tubanoonya. So tuba tuli mu nsiko eyo